Angamba kubanga nze nga ye fine twali tutandise natandika okunkwana awo weyansaba ne muga Jovan saa kikola kati kubanga sina ensonga sina kapiira naga no nesiga kubanga era nze saa kwebakana muwala nga simwagala nkwagala nesiga sina kyenina yangamba bingi nange kenyini ne mwesigala nsonga enyimba ze zayimba zindaga nti no aina love yagala serebu wali wamwegomba dda naye nali namwegombe dda mu nnyimba nga nnyimba ya bulungi ate kukasa yayimba love nemanya ati agikola kyagitegeeranya naye olunaku lwe namugaa nti nno Giovanni emabega kawe twamitinga omanyi nti no nafuna olubuto ku lusembyeyo Makindye kati eno awo ogwasooka ekatosi tewafuna lubuto saamanya lwansonga seekebeza kubanga era kyali mwezi gweggumu newe namusanga ku madinisa kati wenalawo gwe omwezi nga guyisewo nga sigenzeeko mu periods neneeraliikirira era kwe kumutegeeza nti no Giovanni ekimanyi nti no wetwasisinkana nafuna olubuto yasooka neyebuzabuza nga atawulidde namugamba ndi kituufu nagamba ddala genda weekebeze weneekebeza nendaba nga kituufu nakola nambulookinga balamusiza mwenna abakatwegattako amannya yenze Farouk wano wendi ndi ku Salama Road kati ensonga ezituleese wano munnange nno za nnaku omukyalo ono bamuyita Claire agamba ti Jovan Luzinda omuyimbi Jovan Luzinda yamuzaalamu omwana kati omwana Jovan talabirira mwana ekituleese omukyalo ono agenda tubuulira Jovan Luzinda basisinkanawa namuzaalamu omwana Jovan Luzinda batamumanyi muyimbi ali awo wa bandi mumumanyi abasinga mumumanyi so omukyalo nagenda tunyumiza ekituufu kye kinange namulabye nangamba Farouk omanyi kiriwo ensonga za Giovanni nkoye Giovanni yegaana omwana tayagala tuma mwana mannya tayagala labirira mwana omwana wuwe so maama ono agenda tubuulira ekituufu kye kinamulabye nange kwanika ati nengamba wayi ate ye kenyini nangamba jangu nkubuulira ebintu bino babusaba wadde emboozi jangu nkubuulira emboozi nga bweri maama nkulamusizza ngenda kukusaba oyogereko nnyo abatuwuliriza bafolowinga ekintu kino kale sebo naye gye bayikoze manya gange bamita Mirembe Kereya badde nsaba ongamba abantu nti ebintu bino byonna byoyogera tewali akufoosinze byogera era byonna byoyogera mazima meerere era biva mu ggwe ebintu bino byonna byenjogera mazima meerere lwansonga singa banfoosinze nandibadde mbikyusa naye mbyogera nga ebyatandika wetwatandika okumitinga ne Giovanni Mirembe Kereya gwani amanya ganze Mirembe Kereya ngambeera Katosi bakuzaala Katosi banzaala Katosi naye kati okujja no Makindye naze kunoonya tata w'omwana Katosi side kyawo Katosi ku mwalo Kereya badde okola mirimu ki Katosi bakuzaalidde ku ekyo kyalo banzaalidde ku ekyo kyalo abe Katosi bonna abakulaba bakumanyi era bammanyi bandaba we bandaba bammanyi otyo kati obadde okola mirimu ki Katosi nali nkyasoma then Giovanni we namu meeting yali azze ku shame naye kale okusanga Giovanni nali mu vaka ya senior 4 nansonga nali nsobira okweyongerayo ng'obusente bulabise kati Giovanni yali azze ku show then ne mu meeting nali nyimiridde backstage nga ninawo mukwano gwange naye kati ye mukundeka tinagenzeko mu washrooms Giovanni kwe kujja listen tugende mpola balanga show e Katosi nga bayimbi ki abalina obeera ku eyo show Giovanni yekka no abasinga bali ba upcoming naye kati abalimu nga abanene Giovanni Luzinda mwe yali ate nga mwagala nnyo show yali side ki kuba twagala tuwa abantu facts show yali site yali ku Twins Motel yes sir. So webalanga Giovanni Luzinda nogamba Giovanni namwagala dda muyimbi wange ng'omuyimbi otyo nogenda ku show nengenda ku show olwosoma oli mu senior 4 nali mu vaka ya senior 4 otyo mwaka ki yali 2018 yes sir. Wesitula nogenda ku show nengenda ku show sir. Kati wengenda ku show Giovanni nansanga
mukunsinkana yangamba gye bayeko nnyabo kwanza ikayesayo naye gye bayeko nanga ngoyine okola ki ngoyine eddoboozi eddungi amanya go gwani namugamba bampita Kereya. Jovan akusanga mu backstage akugamba nti ngoyine eddoboozi nga tannagenda ku stage nga tannabagenda ku stage lwansonga ye yali addayo yafuluma mu motoka ye yali addayo naye nze nali nyimiridde awo kati nansaba WhatsApp namba nangamba kola ki tugenda kwasaganya ku kintu kya business. Agamba oyina eddoboozi olwomala muyimbiramu oli muyimbi toli muyimbi. Yawulira buulizi ddoboozi lyange ng'egyo njogera nangamba nsobola oyimba. So nagamba ng'olina eddoboozi eddungi n'omugamba otya? Kale we yangamba ng'olina eddoboozi eddungi nze saakifaako kitegeera nansaba ennamba y'essimu n'engimuwa we namuwa ennamba y'essimu natandika okuntayipinga nanga kati ngenda ku stage era n'agenda. We yavaayo we bati ku stage nangamba Kereya mbadde nkusaba ofune room tukole ki tukwasaganye ku nsonga ya business lwansonga eddoboozi lyonna lirabye lisobola oyimba eddoboozi lyonna lirabye lisobola oyimba. Listen ng'ova waka okujja ku kivulu oba wali walina opanga? Nali nva waka neŋŋamba maama nanteera nali wa senior fo neŋŋamba maama kaŋŋende nkole ki kaŋŋende ndaba Jovan namusaba n'omusaba nga nva ewaka. Nga wamugamba okugenda olabe Jovan? Ngende ndabe Jovan. Kane ku show? Si bye bya meeting amu. Nali nze laba ng'omuyimbi wange lwansonga nyimbira bulungi. Mama onakkiriza? Mama nanzikiriza nangamba naye okola ki oyanguwayo kyesaakola. Olwo Jovan akugamba ti booking a room? Yangamba funa room naye eyo room gye nkwaga kale eyo room saagalamu mataala ganene agakuba yagalamu gakaladi. Ate room yo yalina mataala nangamba jjako amataala era ne mukujja gyendi yajja yeebisi nga tayagala abantu bamulabe. So nagamba temugenda discussinga business naye room eyo sijagala mu mataala ga kanyo. Amataala gaali gamulumya amaaso we yaŋŋamba. No booking a room? Ne booking a room. Yammeka? Room eyo yali yagu mu kitundu era ye kennyini yagompa. N'ogifuna? N'engifuna. Otyo? Kati mu kufuna room era we yajja n'atwala ku buliri nanga Kereya gye bali n'addamu kale buto namugaa kale naye gye bako nanga naye mazima kyo kye nakulabyemu osobola okola ki osobola oyimba. Kati nze nali nnyo surprised lwansonga omuntu gwe ndi mu kwogera naye omuntu ye nga ye omuyimbi nali mwagala. Ate n'ekirala ndina celeb gwe njogera naye ne mmanya gaakunteka mu industry y'okuyimba. Kati era owe bwatuuka osaaza atuuka 9 kubanga mulumu yajja musaba 7 ogw'ekiro ng'omulinze? We yava ku stage nze nangamba funa room kubanga nange namulinda ne mula booking omala okomewo? Saddayo nesigale no mu room. N'osigala mu room? Esebo. Omulinda? Esebo. Otyo atuuse? Atuuka era 7. Kati mu saa ne tukwasaganya ekyo nangamba nyimbiramu ne muyimbira yalina oluyimba mbooseera nenyimbamu kati ne tukikwasaganya we bati saa ezatuuka mwena ne mugaa Jovan obudde bugenze kola kiddayo e Kampala nangamba omanyi saa agenda saawa zinene olwansonga obudde bugenze atya bakifeesa. Olwo kyekiddako akugamba sidda Kampala tukoleze tutya? Yangamba tadda Kampala lwansonga ye nga ye yali atiise emmotoka ye bakifeesi gye bali n'ababbi nangamba ng'asula waneno naye nzikiriza ng'akeera saa 11 oba 12 nzireyo. Olwo mu ruumu gy'opookinze mulimu ebitanda bimeka? Mwalimu ekitanda kimu n'omufaliso gumu kitegeeza nti twali tulina ossula naye. Bino byonna mubyogerera mutudde ku buliri? Era tutudde ku buliri. Otyo. Kyekiddako awo? Kyekiddako olwo mumaze odisikazinga business eggwa business teggwa? Business yaggwa etandika okola ki ne tudda ku byalavu natandika business nga gamba nti ewedde etya nti akutwala takutwala? Yaŋŋamba kaŋŋende nkikoleko tugasiga nga tukwasaganya nga tuyogerezeganya ku ssimu era kati we twamala we yasimbula n'agenda enkeera naye twogerezeganya. Nga tetunagenda byankeera abantu baagala sooka tegeera embeera yonna yaggwa etya. So akugamba nti business ewedde mwana gwojja kusobola okuyimba kyenkulabyemu nawe weteekamu we believing ogamba tikituufu. Olwo adisikasinga ebintu bino nga waliwo embeera egenda mu maaso gy'otategeera? Era yaliwo olwansonga era namala ne neebaka naye.
neneebaka naye ekizibu yagaana okukola kyokusaako akapiira. Saagala owayirize muntu kireya tewali akufosinze mu abampise ate nabalabye ku TV nga mukola ki? Jovan akugamba atya? Angamba kubanga nze nga ye fine twali tutandise natandika okunkwanaawo weyansaba ne mugaa Jovan saa kikola kati kubanga sirina ensonga sirina kapiira nagaa no neesiga kubanga era nze saa kwebakana muwala nga simwagala nkwagala neesiga sirina kyennina yaŋŋamba bingi nange kenyini ne mwesiga nsonga ennyimba ze zayimba zindaga nti no alina oyagala serebu wali wamwegomba dda naye nali namwegomba dda mu nnyimba nga nnyimba ya bulungi ate kasita yayimba love nemanya nti agikola kyagitegeera kyekyo ekyankaliriza nange neneebaka naye. So kwolwo nekiggwa mutuuka ku makya netandika era okwetayipingira yali azeeyo nga mpeerezaako ennyimba nannyimbiramu ebato weeks wezayita ebbiri era nampita emakindi ku madinisa. Jovan kigwoyogerako muganda wange Jovan Luzinda omuyimbi nkooye okuwulira abawala ne bawayiriza baserebu baffe nti yankola kino Jovan kigwoyogerako omutuufu describing bulungi ayinza okuba si yono gwe mmanyi ayo yennyini gwomanyi gwe njogerako afaanana atya gwogamba yasala kati alina amaaso ga love nze wennokigira kubanga ye lwa nsonga namwagalako n'agandaga nti nagayina naye ate kyeyannimba nti notalina love. So nagamba jangu emakindi nangamba musange emakindi ku madinisa wenava emakindi enkuba yali etonyetonyeemu wenajja ku madinisa natuuka ssaawa 4 yali alina sho gyagendako era nangamba mbookinga room mu kubookinga room era nabookinga wennyini emakindi ku madinisa kulwakuba room eyo gundi rogi njerabidde erinnya naye era yali awo ku makindi ku madinisa yasebo. So bava ku sho nga omulinze mu room era we yava ku sho nze omu nali mulinze mu room era nangamba kati nkoma okubanga twasigala tuwuliziganya okuva we yagenda ku sho nanga katikere yangenda ku stage katikere yanvuddeyo ndi mu kujja wato yangambanga. So akutuukako saano yantuukako ssaawa 6:7 ogw'ekiro era netusula ffenako yakera ssaawa 12 n'agenda. wakuleka kuki nga wazze kukola kyate makindi? Nali nzize mulaba lwansonga ate eyo wiiki ezayisaawo twali tukasaganya love naye nga wetugira ne ku binene. Wiiki eno eyaddako mwali muyingidde mu laavu ng'akugambye nti kati bintu biri serious olwo gwe mugamba nti wayi ntwalaako ewaka ye nga ye yaŋŋamba nja sooka kwetegereza then awo nja kukola ki wakimugambako ekyokuntwala ewaka ye yennyini yeyantandika yaŋŋamba olaakereya oli mukazi mulungi n'ekirala olina empisa nsobola okukola ki okutwala ewaka naye njagala nsooke nkwetegereza mize eki gy'olina ne gy'otalina wate oyaŋŋamba. So nemusigala nga mumiitingira mu makubo ga loogi mu loogi wemutyo kati awo wenajja ku madinisa nsuubira we waakoma twali tusigadde nga tuwuliziganya lwansonga yampa transport yanzizaayo nampa n'ezisasula loogi kati twali tusigadde tuwuliziganya naye olunaku lwe namugaa nti nno Jovan emabegako we twamiitinga omanyi nti nno nafuna olubuto ku lusembyeyo emakindi kati eno awo ogwasooka ekatosi tewafuna lubuto saamanya lwansonga seekebeza kubanga era kyali mwezi gutya gwegumu newe namusanga ku madinisa kati wenalaba gwe omwezi nga guyiseewo nga sigenzeeko mu periods neneeraliikirira era kwe kumutegeeza nti no Jovan ekimanyi nti nawe twasisinkana nafuna olubuto yasooka neyeebuzaabuza nga atawulidde namugamba ndi kituufu nagamba ddala genda weekebeze weneekebeza nendaba nga kituufu nakola nambulookinga. Ogwasembayo mwakozesa kapiira oba yagaana Jovan takozesa bupiira yagaana. Kakati muganda wange embeera eno kati olwo omugamba nti ndi lubuto kyekiddako yambulookinga nataddamu kukwata amasimu gange naye kuya ku simu ya mukwano gwange nemugaa Jovan ndi lubuto nga njijjako
kasita amanya nti nonokele ye wakatosi ngajjako. Esebo. Omwana n'omuzaala? Omwana namuzaala naye era nayita mu bintu biwanvu. Lwansonga nze omu nali muwala gwego omulundi gwange ogwasooka ozaala. N'ekirala nali sirina buyambi. Mama wange si yalina ssente ziri awo. Kubanga naye yeeyiya bweyiiya. Kati we nafuna olubuto n'eŋŋenda era yannenya nnyo nanyiigira. Kati mu kufuna olubuto nali nga nteganya digida famma. Then awo we nawulirira omwami baali bamuyita looya w'abakyala. Esebo ne muyitiramu era naye yasooka nannenya n'ambuuza ebibuuzo bingi. Naye ne mugaa kyekituufu naga Jovan gweyogerako mumanyi. We musanga n'abyegaana. Jovan simumanyi mu mpisa ezo. Sino nze mumanyi lwansonga yannimba laavu n'atagituukiriza. So looya w'abakyala ono Wemachi ne muganda wange atera ali awo mumanyi asala kaati. Yoyo yennyini era namusangako yaŋŋamba jangu ye kennyini yansindikira ne transport. Looya w'abakyala. Looya w'abakyala. Ebiseera ebyo nali lubuto. Musajja mulungi. Nansindikira ne transport nejja namusanga ku comrade. Namusanga n'aŋŋamba tugakola ki tugasinkana Jovan naye nga buli Jovan wamukubira. Agamba mfunyeyo gundi endala, mfunyeyo programu endala naye nja basanga. Nenkola ki n'aŋŋamba ddayo mu kyalo era nansindikiranga ssente nga ne maama wannyambako. Kati we namala okuzaala n'embeera eyo era nga nsikyawulizigana ne looya w'abakyala yali annyamba nnyo bambi. So kati buzibu ki nga tetunagenda mu buzibu bagamba nti abawala egi yammwe mmwe mubuukabuuka oyinza okugamba nti ate gundi yanneebakako mu piriyodi y'emu yennyini ne wabaawo looya w'abakyala ayingirawo mu kanyiga ako. So kati abavubuka bakompuleyininga naddala abayimbi bagamba nti nammwe temuli beesigwa oba wakeebaka nange nga weebaka n'oli kati nga tali shuwa nti omwana wuwe okitegeera mu piriyodi eyo olina gwe weebaka naye ng'oyogera mazima kereya. Njogera mazima siina era singa nnina era sandize wa Jovan. Nansonga era nantegedde. No, ekya serebu nga kizzaawo kubanga naye muntu nga omuntu alina famire okitegeera era sandize wuwe. So kakati omwana omala omuzaala maama agamba atya? Omwana maama yakale yatwasooka ne tumulabira ng'akyali kawere nga kakyali kawere. Nandabya naye yalaba ng'omwana asusse olwala. Mwana n'asukka olwala kati wuyo tuzze mu biseera bya COVID maama n'aŋŋamba agenda onoonya taata w'omwana. Esebo era kati mu kujja okunoonya taata w'omwana na meetinga ne looya w'abakyala ne muyitiramu buli kimu era COVID eno tugiyiseemu ne looya w'abakyala nga ndabirira ansindikira emmere andeetera emmere watyo. Kati obeera waani awatuufu? Saawa eno kaŋŋambe nti no sirinawo embeera kubanga ne kaluumu ke yanfunira defense yazze n'aŋŋamba Land Road takwagalamu ensonga tetumusasula okuva COVID we yatandika n'amasannyalaze nago geeyongera. Ani yakakufunira Jovan oba looya w'abakyala? Looya w'abakyala yakanfunira n'aŋŋamba kubanga brother we yali abeera n'agenda mu kyalo COVID we yatandika. Brother wa looya w'abakyala? Yes sebo. N'agenda mu kyalo kati nze n'aŋŋamba ngenda kutwalamu eyo luumu nga wetulaba ekidda mu maaso era bambi nandeeteranga emmere n'akola buli kimu nga ndeetera emmere naye era newuwe naye nga ŋŋamba nti mukazi we era si musanyufu alowooza nti oba ndi ankwana kyokka bambi yali annyamba buyambi kyenyinza okugamba. Kati mu mbeera eno yonna Jovan omuyitiramu omugamba nti ndi makindye ekiriwo kiikino tukoze tutya ku mwana? Olunaku olumu looya w'abakyala yasanga Jovan wali ediko ekyayimu ewa Haruna namusanga kati mukunkubya n'aŋŋamba keeya jangu tubyogereko okutuukawo nga ŋŋamba nti no Jovan agenze afunye programu endala n'agamba agenze olulala ne tumusanga awo mu maaso ga Gya Live. No Franka wakujja live anti Gya Live ya Franka kati maaso ge eno webati waliyo oba studio twali twamusanga oba studio empya oba kibiina kye bwe twamusanga ne tumuliramu naye Jovan yakambuwala nnyo ate kye yatandaga luli nti no mukambwe ng'agamba ki? Yegano yanneegana tamanyi omwana tamumanyi biki yegana bingi
nenga Jovan goyogerako gwomumanyi by face ongambye wakamumitinga omumitinga misana kiro because oyinza okubanga omanyi nenga omanyi muntu mulala gwomitinga Jovan gwenjogerako mumanyi twamusinkana sawa 10 ez'olweggulo kuba yali etonye kyesaakola nze kwe kugenda n'omwana nansonga omwana yali mulwadde ng'alina ekifuba kati wetamumitinga yaneegaana yanga atomanyi olayika Jovan mulala yakozesa manyi alina mbuno ba Jovan bangi abakolera erinnya mu linnya lye nangamba alayika yoyo naye nga ekitayi kituufu mumanyi Jovan Luzinda abuzibwa nti mwamitinga mikolo mwagikolanga kiro kati oyinza okuba walina muntu kati olaba wetuba nga twagikola kiro ono gwe nasisinkana eno fayini yangamba njeko ettaala naye ate oli gwe nasisinkana wali mwalimu ettaala ya bbulu nalina omwetegereza mumanyi yayimbanga kakati omwana mumutuuma erinnya wamukubirako mumutuuma erinnya okumukubirako namukubyanga naye ng'essimu aziggyako kasitawulira nti nonzekere yange essimu agiggyako era nze kati omwana namutuuma Luzinda Calvin lwanso nze kennyini nze yamwetuumira kati kyenjagala nti we binaavaayo nga si ye mwana oba nga tugenze mu ddeni enaagamba nti no si ye mwana nze nzikiriza omwana tujja ddi mujjako naye nze kyemmanyi nti no ye Luzinda Calvin mu kamera awo ebintu byoyogera gwabyeyogeredde singa omwana ono bamukwata ne bamutwala ku musaayi oli rwede ndi rwede byonna mbyetegekedde lwansonga nze omugambe Jovan Luzinda kyenkusabakiriza omwana omutuuma erinnya omuteeke ne mu kika kyenjagala oli rwede ogenda ku musaayi nze ndi rwede ogenda ku musaayi era singa sibadde rwede era sandikyogeddeko naye ate n'ekirala kyenjagala okugamba yadde nga akkiriza omwana siga akkiriza twala mwana wange kati kikyoyagala ekituufu kyenjagala alabirire omwana amukkirize mu kika kyekyo amutuume n'erinnya lwansonga omwana alwala kati sawe nalina ekifuba ekingi so omwana ono gwe twogerako ali mu myaka emeka alina omwaka gumu omwana alina omwaka kakati ekitegeeza gwe kyosinga okwagala oyagala beera na mwana wo naye kyoyagala Jovan alabirire omwana biki byoyagala okuyambako like byoyagala Jovan akuyambeko nti kino kimmenya ne kino kimmenya kuba omwana tannatandika soma sikyo omwana tannatandika soma naye kati wetubeera kubanga wetubeera abangoba era gondi yaŋŋambye nti neno wiiki weggwako eggwako nkya kati sinawe ngenda kubeera yasebo ye njagala akkiriza omwana amuwa obuyambi amuwa obujjanjabi kati omwana wange saawa eno tannalera lwansonga nti naffe kennyini tetunnafuna kyakulya amuwa obuyambi nze kyenjagala amuwa obuyambi singa kizuuka nti omwana ono si wa Jovan kijja zuuka nga tugenze mu ddeni naye we namuwulidde yangaye kati omusayi mugenda gujjawa ng'omwana si wange okitegeera naye kati we tugenda mu ddeni ne tukkiriza nti omwana era ajja bba wa Jovan lwansonga ogwo omwezi ne bakana Jovan kubanga omwezi ogw'emabega nali nva mu period ogwo omwezi ne bakana Jovan ndi serious omwana wa Jovan Luzinda omwana wa Jovan Luzinda Jovan Luzinda baganda bange ensonga zetuliko ensonga zino si nnyangu Jovan Luzinda Kireya agamba nti yeebaka naawe omwana wuwo naye agamba nti weesuliddeyo bwannagamba toyagala tegeera bigenda mu maaso toyagala kiki kati kikyoyagala jangu omwana omulabirire so bwe tufuna omuzira kisa n'agamba nti bannange nze wendi omwana oyo musasulidde DNA bamukwate Jovan mugende ku musaayi wooli oli rwede ndi rwede sebo ndi rwede era kyensansa mama Nakiwala kingi ankwasizeko kubanga yakwasa ku nsonga z'abaana ne mama Fina naye ndi rwede obanga ajja nampa obuyambi lwansonga omwana alwala so oyagala mama Nakiwala abiyingiremu nze siganye nze siganye lwansonga njagala omwana wange afune ekika afunye n'obwenkanya nti nalina taata omwana omuto okukula nga talina taata tamanyi taata mba mulimba bulimbi akoma mulaba ku nnyimba n'ekyo kyenkakasa Jovan yannimba lwansonga yaŋŋamba alina laavu naye gy'atalina Jovan yannimba
Jovan yannimba talina laavu gye yaŋŋamba. Jovan talina laavu? Tagirina, gy'alaga mu nnyimba si gy'alina. Ndi serious. Alaga ki ekyo? Mu nnyimba alaga nti nalina laavu nnyingi naye ate Jovan talina laavu. Jovan bino byonna ayogera ki? Oba temunnamutuukirira omusajja ng'omusookeza mu mawulire naye nga tamanyi kigenda mu maaso? Jovan kennyini bino byonna abimanyi. Jovan abimanyi. Kubanga twamutuukirira yaŋŋamba mmwe abamanyi mugende oba mugenda ku poliisi n'akubirawo abapoliisi ne ŋŋamba nange bino ebintu twandisoose ne tubijjamu abamawulire ne ŋŋamba njagala ki omwana wange afune just buyambi omukkirize naye kye yagaana. Yaŋŋamba kolo we nagenda nali sirina mwana yaŋŋamba nze abaana bange olabagana amaaso abaana bange mbalabira ku maaso. Amaaso si gage? Amaaso gage naye kati kolo saatwala mwana ne Jovan yanneegaana. Jovan aŋŋamba kubanga nze nga ye fine twali tutandise natandika okunkwana awo weyansaba ne mugaa Jovan saa kikola kati kubanga sirina ensonga sirina kapiira nagaa no neesiga kubanga era nze saa kwebakana muwala nga simwagala nkwagala neesiga sirina kyennina yaŋŋamba bingi nange kennyini ne mwesiga lwa nsonga ennyimba ze zayimba zindaga nti no wali wamwegomba dda naye nali namwegombe dda mu nnyimba nga nnyimba ya bulungi ate kasita yayimba laavu nemanya nti agikola kyagitegeera kyekyo ekyankaliriza nange neneebaka naye. So ku olwo nekiggwa mutuuka ku makya netutandika era okwetayipingira yali azzeeyo nga mpeerezaako nnyimba nannyimbiramu ebato wiikisi wezayita ebbiri era nampita emakindi ku madinisa. Jovan ki gw'oyogera ku muganda wange? Jovan Luzinda omuyimbi. Ate n'omwana wange saawa eno tannalya lwa nsonga mala funa kyakulya naye naafuna. Omwana nalya kantu? Tannalya kantu okuva ku makya. Nyinza okugamba n'ekiro yasulidde soda. Nekiro yasuliridde soda tannafuna kakulya nkugamba mazima. So yita Jovan agenda biraba ebintu bino muyite mukowoole omubulire ebizibu kikyoyagala akuyambeko ensonga muzijje mawulire muganda. Ensonga nali nzagala nnyo zireme genda mawulire naye Jovan yagaana. Teyagaana omwana Jovan n'agaana. Yesebo naye kyensaba mwami Jovan Luzinda oba ng'ondaba njagala omwana wange omukkiriza omuwe ekika omulabirire naye afune ku mukwano gwa taata. Kyenjagala kyokka. Tugende ku DNA? Tugende ku DNA nze siganye. Siganye mpoziko ye nga yanaagana naye nze siganye DNA. Results wezidda? Results era omwana oyo si wuwe? Zijja kuba wuwe lwa nsonga siraka nkuna musajja mulala mpoziko Jovan. Taata wo gyali? Taata wange yafa. Taata wo yafa kuba wedda mpulira mami. Era mama yankozeza okuba nga nina emyaka 3. Tata wange yafa nga nina emyaka 3 gwe saalaba. So wane makindi ogambye toyinawo bakugoba mu nnyumba? Na makindi bangoba mu nnyumba sina ngenda bbeera n'omwana wange. Ye mama ye kye yeewaze nze kukuza mwana yekka nga atalina taata we lwa nsonga naye yatukuza ffeka. Ate nga taata waffe yali yafa naye ate taata w'omwana ye waali. Sorry tofaayo. Tokaaba kirere. Sigenda kaaba. Tofaayo bino bijja kuggwa bigenda kuggwa. Jovan muganda wange kwata ensonga zino kintu kikulu omuntu ono oba omumanyi jangu mwogere bw'oba tomumanyi then awo kati simanyi kimuzzaako oba mugenda ku poliisi mwabamanyi naye omwana ono oba omumanyi omukyalo ono nga ddala omumanyi jangu omutaase omuyambe. Ajja afuna omwana wange afuna ekika si mwana wange nti nokula yekka nga nze we nakula saga mwana wange akule nti oba taata we yafa ate nga taata we gyali. Esebo tuyinza nnyo kireya webale nnyo mwebalire ddala omukyalo ono bamugoba mu nnyumba naye nga kuba yavudde katosi najja maama wamugamba genda onoonye taata w'omwana so omusajja omukyala najja eno ano ali makindi eno so bamugoba mu nnyumba naye Jovan guno musaayi gwo omwana wuwo oba wuwo jangu mukole ki mwetereze mwesootinga ebintu bive mu mawulire tweyanza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebalire ddala.